abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa MC Loy ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumira amawulire. Ensonga y'endagamuntu nnyangu era ejja kukola okutandikira ddala ku byokwerinda, okutambuza ebyamaguzi, ebyobulamu ne bonna basome. Newankubadde n'enkola ya lusoobo ekyagenda mu maaso, n'omukulembeze waffe akyatutwala mu maaso, omwami n'omukyala Museveni beewandiisa. Okutulaga ekyokulabirako naffe okwewandiisa, kyenkana bannayuganda obukadde 2 be bakeewandiisa. Kubanga w'otaabe na ndagamuntu ye gwe kennyini eyeeremesa. Awatali ndagamuntu tojja kusobola kutalaaga mu mawanga g'omukago mu bukiikakkono bwa Africa. Sinakindi okulonda oba okuwandiisa abaana mu nkola eya bonna basome. Era n'enkola n'aba FDC bagisembye. Mu mwaka 2015 bannayuganda obukadde 18 be basuubirwa okuba nga beewandiisizza. Ekitali ekyo obuwumbi 3 obuteekeddwamu bwanditufa busa. Ng'agali awamu weegaluma ennyama, kitukakatako okuwagira enkola y'okwewandiisa okufuna endagamuntu ng'eggwanga. Mu mwaka 2011 Amerika yalina abajaase 10,000 mu Afghanistan. Mu myaka 10 batobye n'okuwangula abatalibani. Naye Obama ekimuli ku mumwa agamba nti mu myaka 2016 abasigaddeyo ajja kubafuggaza. Era kati kiri eri amagye ga Afghanistan okukuuma emirembe mu Afghanistan. Naye amagye ne poliisi bakyalafuubana okufuna amazzi, amafuta n'emmundu oba okuddaabiriza emmotoka zaabwe. Abamu beewuunya ani agenda okutaasa eggwanga n'amagye ebiri mu katuubagiro. Era nga kyakulabirako emirembe tegyakomezebwawo, eggwanga ne lisigala mu matigga nno. Naye bakakensa bagamba abatalibani si kyekizibu kyokka kye balinawo. Okubeerawo kwabwe n'obutabaawo, eggwanga lisigala muyoleke eyeekuusa ku mayemu nga kisukka ku butemu, enjawukana mu mawanga n'okulwanira obuyinza. Nga ne biyinza okuva mu byennyamiza, naye akabembereza kafuniddwawo. Abawala abazzeeyo ku masomero, bannamawulire nabo baggiddwako envumbo. Afghanistan yakava mu kulonda nno, nga era wetwogerera obusimu bw'omugalo babulina mu 5. Ne buli kati ekibuga Kabulu kiziddwa ku mutimbagano. Ffenna katusabe nga wetusuubira emirembe okudda mu lino eggwanga eddungi ennyo. Obutambi bw'ettunzi bufuuse bwa misono ennaku zino, okuva ku kapa ekyenkyemula, emizannyo gy'abaana, ensi yonna efuuse ya mutimbagano. Nyiga tunyige anti ffenna tuli kuno. Sabbiiti ewedde obutambi bw'ennyimba ku vidiyo bwakoze ebyafaayo. Maserengete ga Korea, PSY yatongozza omusono makunale mu nsi yonna, oba guyite Gangnam Style. Okuva ku lunaku kano akatambi ka vidiyo lwe kaatongozebwa, lekoda ya buwumbi 2 yamenyeddwa. Era ne mwagalwa abangi Newsbeat tumusuubira okutuukayo mu lekoda zino. Ne lwankubadde abamu beeraliikirira amannya gaabwe okulabikira ku mitimbagano. Waliwo etteeka mu mawanga g'e Bulaaya ennaku zino, omunene Google awadde abantu omukisa gw'okusangula ebikolobero. Era abantu abamu bawandikidde Google okusingira ddala bamulya buto n'abazzi b'ebikolobero bagyeyunira okusangula ebikolobero bye bazzedde ennyo. Era kijja kubayamba okufuna endabika n'embeera empya ennyo. Lino etteeka likola mu mawanga g'e Bulaaya naye si mu Uganda. Abantu bangi bali mu kuteekamu nsimbi era kibayambe okusangula ebikolobero bye bazza mu myaka egiyise. Okuba mu bitabo eby'ebyafaayo paka mu mawulire, Survivor akutuusako Newsbeat tukikoonamu. Abawandiisi b'ensi ezitwalibwa Bungereza nabo baafunayo empaka mu beegereza. Zaatandika mu mwaka gwa 2011, abawandiisi ne bafunamu nga bazeetabamu ne bagererengera abantu aba buli kika. Emirimu gy'abaawo ne gimanyika, ensi 53 ze zeetaba mu mpaka, abantu kumpi 10,000 beewandiisa. Omuwandiisi Jennifer Nansubuga Makumbi ye yawangudde mu Africa ku guno omulundi. Tekyewuunyisa kuba alina obuyigirize okuva mu Lancaster University. Akatabo kwe bakayita olugero tulugere bulungi kakwata ku nnamwandu ayeerwanako mu maanyi. Olugero luno kyaddaaki ne lusinga abakugu bagamba nti lutuukira ku nsonga. Mukyala Makumbi essanyu Kataali Mudde yali akawangula empaka za ggwani eziwedde, yagenda okukiikirira Ssemazinga Africa. Newsbeat ekoonamu ku lwa mukyala Jennifer Nansubuga Makumbi, katumusabire mikisa. Oyo abadde Survivor ne Newsbeat tukikoonamu, abazira ab'ebyafaayo tubenyumirizaamu. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. Nola tulondira amawulire amalala gokya, nsigadde nze MC Loy ne Ladies Like. Ago ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka street ge mawulire. Goberere engoma, goberere engoma, goberere engoma. Goberere engoma. Goberere engoma, goberere engoma, goberere engoma.
goberera engoma